Elton Joseph Mabirizi, President wa Conservative Party, kandi urukwendo bwa President w'ihangerizo basibiro muri Kagadari kurondo bushayicyo buramutwara ntebe bwa President mu Karora karaterwa mwako guru kwija. Ogu ariyo na itorore cyanga cyabunyoro kandi nagera ngo yeza kwatobwe bembezi naza kurwanise kibitaka kiriko yongero mu cyangeki. Sinkana camp ndozanga nyingide kikuba ngeri mu abantu abagibwa mu bitundu ebirala ne babateeka nendowooza ndi ba refugee nembaga ndi bannaye mwe ba refugee mwajja mutyaba ne banga ndi nedda ffe tuli bannansangwa batujja mu ttaka lyaffe ne batujjawo bujja kifuba. So Uganda ebonyebonye n'ettaka mu bitundu byonna waliwo ekibbattaka waliwo abantu okusengulibwa mu bitundu bya ne bavaamu. Elton Joseph Mabirizi nagira ngo sente nyingi nezagaruko mbyo bingi no burisa cyera abahinji kongera umutinda bihingwa byabo. Eno yendowooza nti bwe tuteeka sente nyingi mu byobulimi naddala bwe tutunuulira kati district nga Kagadi nti balima naye beetaaga okuwa amaanyi bateeka omuwendo ku bye bakola bisobole okuba nga balina akatale akasobola okuba nga babyetundira ebweru akasobola okuba nga bituusa mu bibuga ebyenjawulo baleme kuba baavu naye nga tebalina ekyobugagga. Ekyobugagga ekisinga y'emmere kubanga buli muntu yenna alya. Aha nshonga zo bwegese Mabirizi nagira ngo yazo mu ntebe naija kutereza enshonga y'emishara y'abashomesa. Basebo ne banyabo senga buli kitundu kyekolera ku nsonga zaakyo tetusobola kufuna buzibu bufaananako bwe buti. Naye eggwanga lyaffe abakulembeze tebakyalumirwa byanjigiriza ebitandikirwako okukulaakulanya amawanga n'okugenda mu maaso. Abantu abatasomya abantu abatayingidde mu tekinologiya tebalina we basobola kutuuka. So ffe tugamba nti enkola eno yeetaaga okukoma naye kino ate gavumenti ekyaliko ekyanukulire mangu abasomese bawe ssente bonna bagenda mu katale keekamu owa arts n'owa science bagenda mu katale keekamu. Nyenchakare Mabirizi naza kwa riyo mu district ya Chenjojo Gashakwa Thomas tumwebaze.